GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkiriza emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Ab'ebitiibwa mwenna tuzzeemu nate okuwayaamu, okwejjukanya n'okuyiga ku mpagi ey'okusatu mu mpagi z'obusiraamu nga y'empagi ya zaka. Okusooka kwa byonna mbayozaayoza okumaliriza omwezi ogw'ekisiibo gwe mwakubye emabega. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe mwayimirizaawo empagi eyo mu mpagi z'obusiraamu abasasulemu empeera era abaagale abasonyiwe ebyo byonna ebyabasobako era abatwale mu maaso nga muyimirizaawo empagi z'obusiraamu zonna okuzimalayo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayanukule okusaba kwaffe okwo. Empagi z'obusiraamu bannange ziri ttaano nga bwe tuzimanyi. Esooka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, kwe kujulira n'okakasa mu mutima gwo ne ku lulimi lwo nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, era n'okakasa era n'ojulira nti Muhammad ye mubaka wa Allah eyasembayo. Eyo mpagi luwaga mu mpagi z'obusiraamu era abasinga obungi mwagituukiriza dda, yadde nga abamu bajja batwegattako gye batandiika nayo obusiraamu bwabwe. Empagi ey'okubiri kuyimirizaawo sala ettaano kuva ku subuhi oba fajiri nodda ku dhuhuri, asri, maghribi, ishai. Ezo eswala ettaano mpagi luwaga mu mpagi z'obusiraamu era mukola kya ttendo mwenna abayimirizaawo empagi z'obusiraamu. Empagi ey'okusatu kwe kutoolanga zaka n'ogiwaayo mu kkubo lya Allah n'ogisasula neweejeerera Allah n'akwejeereza n'owa omukisa eri abantu abalala okuba nti bafuna ku ntandikwa. Naawe kennyini n'owa omukisa emmaali yo okuba nti esibwamu baraka za Allah, okuba nti ekula neyeeyongera neyingiwala. Ebyo byonna zaka yebikola kasita obeera nga ogiyimirizaawo ogiwaddeyo. Eyo nayo mpagi yakusatu mu mpagi z'obusiraamu. Empagi ey'okuna mu mpagi z'obusiraamu kwe kusiiba omwezi gwa Ramadan gwe twakakuba emabega, nga tugusiiba ebiyungo byaffe byonna ebyatulagirwa okusiiba: obutalya, obutanywa, okuva mambya ey'okubiri lwesala nga tugenda kusala salata alfajiri okutuusa enjuba lwegwa. Awo ekiseera ekyo kyonna tukisiiba. Abasiraamu bonna, abasiraamu ffenna mu ggwanga, mu nsi eno, okutwalira awamu amawanga gonna tuyimirizaawo empagi mu mpagi z'obusiraamu ey'okuna. Empagi ey'okutaano y'empagi ya hijja. Ate bw'omala Ramanzaani ekiddirira hijja. Era buli lwe tumala okusiiba omwezi gwa Ramadani
ekiddako bantu kweteekerateekera safaari ey'okugenda e Makka, bayimirizeewo empagi ya hijja. Empagi ya hijja mpagi ya kutaano. Empagi ya hijja okwatako mu nsawo. Empagi ya hijja weekuba mu mutima n'olabanga ddala ddala ozitoye osobola okutuuka ku nnyumba ya Allah gye yassaawo etuyambe okubeera nga tusonyiibwa amazambi gaffe, etuyambe okubeera nga tukulaakulana mu imaani zaffe, tweyongerako obukkiriza. Kubanga bw'ogenda e Makka n'otunulira ku nnyumba ya Allah Kaaba, olabira ddala nga imaani yo esesettuse, imaani yo erinnye, imaani yo yeeyongedde. Bameka batasobola kutuuka ku nnyumba eyo? Buli lwogenda e Makka n'oyimirizaawo empagi ya hijja, empagi y'obusiraamu ey'okutaano hijja, olabira ddala ng'onaabuuse amazambi g'obadde nago nga gaddugaza omwoyo gwo, gazitoya omutima gwo. Bw'ogenda e Makka amazambi ago gakusonyiibwa, okomawo nga omwana omuwere eyakazaalibwa. Ezo nno mu bufunze z'empagi z'obusiraamu ettaano zonna ze tulina okuyimirizaawo awatali kulondamu zimu ate endala ne tuziragajjalira. Obusiraamu empagi zaabwo zonna tulina okuziyimirizaawo. Obusiraamu butambule, obusiraamu bujjule. Olaba otya gwe ng'omuntu naawe oliko empagi zo? Tosaanye kuyimirizaako mpagi zimu ate endala n'ozigayaalirira. Tojja kusobola kuwangaala kisanja kyo ku nsi kuno kimaleyo. Omuntu alina empagi bbiri nnambirira. Empagi esooka jasaduhu, ge mubiri gwe, omubiri okuva ku mutwe paka ku bigere, mpagi mu mpagi z'omuntu. Senga olagajjalira omubiri gwo n'otonaaba, senga olagajjalira omubiri gwo n'ogaana okulya, n'ogaana okunywa, onoomalako ekisanja Allah kye yakugenda ku nsi kuno, obeera omenyeewo empagi yo gwe ng'omuntu. Obeera olagajjalidde empagi yo gwe ng'omuntu. Omuntu bw'alagajjalira empagi ye eyo ey'omubiri, mwana wattu ayinza obutamalaako biseera bye ebyamugererwa ku nsi kuno. Mwana wattu abeera amenyeewo obuntu bwe. Tetugayalira mpagi zaffe Allah ze yatuwa ffe ng'abantu, era n'empagi endala tetuzigayalirira. Bwe tubeera nga ddala ddala tuli basiraamu, bwe tubeera nga ddala ddala tuli bakkiriza. Empagi ey'okubiri mu mpagi z'omuntu ngambye ziri bbiri zokka. Empagi ey'okubiri gwe mwoyo gwo. Omwoyo tetugulaba naye tuguwulira, tugutegeera. Omwoyo nno bwe gubeera mu mubiri gwaffe y'empagi ey'okubiri, era omwoyo gwe gukontrolinga omubiri. Omwoyo gwe gukutuma otambule, oveeko eyo mu kyalo ojjeko mu kibuga. Omwoyo gwe gukutuma ogende mu ssomero bakubangule. Omwoyo gwe gukutuma weebake, owummuze ebiyungo byo,
omwoyo gwe gukutuma oyogere, oseke n'ebirala. Ebyo byonna byonna biragiro bibeera biva ku mwoyo omuntu gw'alina, era omwoyo ne gumala gwawukana n'omubiri gwo, Allah subhanahu wa ta'ala n'agutwala eyo gy'atwala emyoyo. Olwo nga gw'ofudde, olwo nga gwe empagi ez'obuntu tokyazirina, era gwe ng'omuntu tokyasaana kusigala mu bantu. Olina kugibwawo ogende oterekebwe mu kabuli mu ntaana, kubanga ezimu ku mpagi zo zikutuseewo. Kale olaba omuntu aliko empagi bbiri nnambirira, omubiri gwo n'omwoyo gwo, z'empagi zo mwattu. Era bw'omenyawo empagi emu bweti, olwo obuntu bwo obeera obumenyeewo. Kati n'obusiraamu mwattu, empagi zaabwe ettaano bw'omenyako emu, bw'olagajjalirako emu, olwo nga obusiraamu obumenyeewo, olwo nga obusiraamu obuziŋŋamiza. Baddu ba Allah ab'ebitiibwa, kati nno olwaleero twagala ate tugaziweko, tuyigeko ku mpagi ya zaka. Ezimu ku mpagi z'obusiraamu era ng'ekifo kyayo kyakusatu. Omanyi obusiraamu buno eyabutunnyonnyola ye Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Omanyi obusiraamu buno gye bwava wa Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka gwe yatutumira yatunnyonnyola empagi z'obusiraamu ettaano, n'atandika buniya al islaamu ala 50. Obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Esooka shahadatu an la ilaha illa Allah ye yasooka, shahada ye yasooka, era eyatunnyonnyola gye yakulembeza. Era bw'oba oyagala okusiramuka tosooka kukola hijja, nedda. Tosooka kusiiba, nedda. Tosooka kuwa zaka, nedda. Tosooka kusaala, wazira kyosooka nakyo ki? Shahada. Ebigambo bye twogera ti ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ekyo kasita okyogera obeera otandise obusiraamu bwo. Kakati abaana abazaalibwa mu busiraamu, abo babeera bagoberera ba kitaabwe ne bannyaabwe, kubanga bannyaabwe ba kitaabwe babyogera dda, ate ba kitaabwe baba nga babijja ku bajjajja baabwe, bajjajja baabwe babyogera dda. Era omuntu kasita omala okuyingira mu busiraamu, abaana bonna b'ozaala tebaddamu kutoola shahada, nedda, bafuna ku yiyo gwe gye wagira ki? Gye watoola. Kyova olaba nti omusiraamu ng'azadde, omwana gw'azadde tebamutooza shahada. Omwami oba omukyala, shahada eyo omwana azaalibbwa agijja ku maama we ne kitaawe. Tuddayo ku mulamwa. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero gwa kugaziwako mu zaka, naye zaka tetwagala kugigaziwa muyo nga tetulina kiketezo, tetulina topiki, tetulina mulyango gwe twagala kusimbako ssira. Ebigendererwa by'okutulaalikako ezzaka. Ezzaka yatulaalikibwako lwa nsonga ki? Allah subhanahu wa ta'ala ali mu ggulu. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako ebintu bingi, si lwa kwagala kutubinika,
nedda Allah tayagala kutubinika yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yaga abagaliza bwangu tabagalizangako buzito oba buzibu bw'aba tulagidde kyatulagidde kijja mu busobozi bwaffe bw'aba tuganye atuziyiza kyatuziyiza era tusobola okukyewala ate mwattu akituziyiza kireme kutukosa kakati Allah subhanahu wa ta'ala eyo muggulu gyali gye yassa obubaka ku mubaka nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyasembayo ng'atera bwatu bwe yabusanga ne ku bubaka bakulembera Allah subhanahu wa ta'ala okutussaako empaji eyokusatu ey'okutoola zaka kiki kye yagenderera migaso ki lwaki kyetwagala okutangala olwaleero bannaye ezaka bwe yali eraalikibwa era ezaka bwe yatongozebwa era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okusengejja amateeka n'atusengejjera etteeka ly'ezzaka mukiraba nga n'ababaga amateeka olwaleero ebyokuwaayo tebabizanyiramu ebyokuwaayo biri compulsory teeka n'osasula byonna bye bakugamba nti sasula n'amanya ge babeera babituumye kokugeza nga trading license musolo gusasulwa buli yenna ayagala okusuubula oba asuubulira mu katale mu butale obumanyikiddwa oba asuubulira mu ggwanga eryagaziwa nga ki olina okubeera ne trading license ekukkiriza okutambuza ebyamaguzi ekukkiriza okutunda byoba oyagala okutunda ogwo musolo abantu bagusasula buli mwaka ate nga si gwe gwokka omusolo gwe bayita VAT value added tax tegwaliyo emabega eyo olwaleero weeguli ababazi b'amateeka baabaga etteeka ly'okuwa omusolo oguyitibwa VAT era omuntu aguwa buli kyogenda okugula kibeerako VAT ogenda kugula nnyaanya mu katale ziriko VAT ogenda kugula sukaali ku minzaani sukaali aliko VAT ogenda kugula nsawo ya semente ozimbe ku nnyumba ensawo ya semente eriko VAT value added tax musolo oguwaayo n'emisolo emirala NSSF nagwo musolo guweebwayo pay as you earn nagwo musolo guweebwayo emisolo sije ejindeese okujoogerera naye njagala kusembeza magezi go eri ekigambo zaka ebigendererwa ebyagiviirako okubanga eraalikibwa ezaka eraalikibwa olw'ebigendererwa ebiwerera ddala waliyo ebigendererwa ebyalaalikibwa zaka nga bidda eri omuntu agisasula omuntu asasula zaka ekisookera ddala abeera anoonya buganzi na kusiimibwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'omusiimya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'omuganza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'omusanyusa naye agenda kukusanyusa n'ebyotalabangako naye agenda kukusasula n'ebitakujaamu Allah tugamba bw'ati a'udhu billahi minash shaitani rrajim waman ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka ebyo nno bisanga mu surati Taha okuva ku aya 75
ne aya 76. Amakulu ga aya ezo zombiri gagamba oyo yenna mwami, mukyala, muvubuka, muto, oyo yenna anaabeeranga omukkiriza n'ava mu nsi muno nga mukkiriza nadda ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'afiiridde ku bukkiriza ng'ate yagattangako ku bukkiriza bwe emirimu emirungi n'agikola, ng'okusaala mulimu mulungi n'agukola, ng'okusiba mulimu mulungi n'agukola, nga okutoola ezzaka mulimu mulungi nnyo n'agukola. Oyo n'abalala bonna abanaabeera nga bazze bwe batyo, fa ulaika lahumu darajatul ula, bagenda kuweebwa, bagenda kusitulwa amadaala ku lunaku olw'enkomerero aga waggulu ddala nga ge gasinga ag'abalala. Abalala bagenda kubeera n'amadaala naye nga ga wansiko, naye ate abali babazze nga bavudde mu nsi muno n'obukkiriza bwabwe ne bongerako ne bakola emirimu emirungi egitagambika egimanyikiddwa, eswala, ezaka, esawumu, hijja n'emirala, abo Allah subhanahu wa ta'ala agenda basitula amadaala. Era nga amadaala gabasitula gagenda kusangibwa eyo mu jjana, jjana eyitibwa Aden. Bannaye jjana eriko amannya, waliyo jannatu Aden, waliyo jannatu Firdaus. Mu mannya g'ejjana. Allahu akbar. Tusaba Allah atuyingize ejjana, ate era bw'aba atuyingizizza ejjana atuteeke mu bifo by'ejjana ebya waggulu, mu madaala gaayo aga waggulu. Kati jannatu Adini eri mu jjana ez'amadaala aga waggulu, jannatul Firdaus eri mu jjana ez'amadaala aga waggulu. Era bw'obanga osaba ejjana, saba Allah subhanahu wa ta'ala ejjana ey'eddaala erya waggulu. Naye onoosaba busabi ejjana ey'eddaala erya waggulu nga ebigendera ku jjana eyo ebisaanidde okutuukiriza olyoke ofuna ejjana eyo ey'eddaala erya waggulu tobituukiriza, mwatu wona ogisaba obusabi nga tobituukiriza, tojja kugiyingira, ejja kukusuba. Toyinza gamba nti Allah nyingize ejjana naye nga tosaala, toyinza gamba nti Allah nyingize ejjana naye nga tosiiba, toyinza gamba nti Allah nyingize ejjana ng'ate ezzaka ogiragajjalira bulagajjalizi. Ezzaka eragajjaliddwa, ezzaka etuviiriddeko okubonaabona mu nsi muno, obwavu ne buyitirira, obubbi ne busukkirira, obutemu ne bweyongera, obuzzi bw'emisango egya buli kika, ensi emaamidde emisango lw'abantu okulagajjala kuwa zaka. Kubanga ezzaka senga abantu bagjettanira, era ezzaka abantu ne bagiwaayo, bameka bagenda kufuna emirimu, bave mu kuzza emisango, balekeraawo okubba, balekeraawo okutta. Kubanga abamu bakola emisango egyo osanga bafune ekyokulya, osanga bafune entandikwa, kubanga tebalaba ani abawa entandikwa, tewali abawa ntandikwa. Kakati zaka senga ebeera eragajjaliddwa olw'ebizibu nga mu nsi muno byeyongera. Njagala kubannyonnyola na kubakakasa nti omuntu bw'awaayo zaka, oyo yennyini awaddeyo, Allah subhanahu wa ta'ala abeera amufudde mukwano gwe. Allah subhanahu wa ta'ala abeera amufudde nfanfeewe. Allah waba akufudde mukwano gwo, ani anakukwatako? Allah waba nga akusiimye,
ani anakusunguwalira? Mbadde Allah subhanahu wa ta'ala yetuleeta mu nsi muno, era Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okutukuuma mu nsi muno ebizibu ebinene n'abikwewaza n'abiwugula, ababbi n'abawugula, abatemu n'abawugula, n'abalala bonna. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala kasita obeera nga omufudde mukwano gwe, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukufuula nfanfeewe, tagenda kukwabulira. Kakati olaba omuntu waabwe zaka bwafunamu, kigendera mu bigendera by'ezzaka abantu bafune emikwano ne Allah, abantu basitulwe amadaala ku lunaku lw'enkomerero, kubanga ye Allah olwaleero bakusitula eddaala oyinza obutayiraga abantu nti Allah alinsitudde, naye lino olunaku lw'enkomerero ogenda kulaga buli muntu, olage ab'eŋŋanda zo, olage emikwano gyo, olage abakulembeze bo n'abalala bonna bewangala nabo nti kale mulabye ekinsitudde eddaala lino, ekintuusizza ku ddaala lino eri zaka gye nasasula, eri zaka gye nawaayo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akufudde mukwano gwe tasobola kwabulira. Ekyo kimu. Ekyokubiri, era kidda ku muntu awa zaka, takfiru dhunubi wal atham, okubeera nga osangulwa, osonyiibwa byonna ebyakusobako. Omuntu akola ebintu ebimusobako, okuvuma kikusobyeko, okugeya kikusobyeko, okulimba kikusobyeko, okufojaringa, abantu ne bafojaringa mu nsi muno, okufojaringa kibeera kikusobyeko. Nsobi ezo zonna nsobi omuntu zasobola okukola, era bw'aba akoze ensobi kwegamba bibeera bimusobyeko, bibeera biyitidde. Omuntu yalibadde takola nsobi, kubanga omuntu okusinza ku kitiibwa Allah kye yakuwa, amagezi Allah ge yakuwa, walibadde tokola nsobi, naye olabirawo nga nawe kikusobyeko, n'oyenda n'okola obwenzi, n'obeera malaaya, omwami oba omukyala, kibeera kikusobyeko. Abantu bakola ensobi nga bemubalaba. Olwaleero luno tuli kulaba ensobi nga zikolebwa banene. Bakuwadde ettu litwalire abaavu, abanaku, Karamoja abavu gye bali, abanaku gye bali. Bakuwadde ettu litwalire abanaku, oligabanye wakati waabwe. Ettu amatu mugamanyi liyinza okuba lya ssente, ettu liyinza okuba nga lya bintu ebikozesebwa mu bulamu bw'abantu, ziyinza okuba engoye, gayinza okuba amabaati, ddagala, bugaali, pikipiki n'ebirala. Bakuwadde ettu litwalire abanaku, n'otalituusaayo. Obeera okoze ensobi, obeera okoze ensobi. Ensobi ezimu osobola okuzirongoosereza mu zaka, so nga ate ensobi endala omala kuzzaayo bye baakutuma n'otobituusa, bizeeyo eri bannannyini byo, olyoke weeyambulule, olyoke weejeerezebwe. Kakati bannange, abantu bakola amazambi, abantu bagwa mu nsobi, ezimu ziyitira ku nnimi zaabwe. Kale ebigambo bye twogera nga tukozesa nnimi zaffe ebimu si bituufu, ebimu bibeera byakuwaayira, ebimu bibeera bya bulimba. Kakati ezo ensobi ze tukola n'ennimi zaffe zeetaaga okutuddiramu. Ensobi endala tuzikola n'amaaso gaffe, n'otunuulira by'otasaanye kutunuulira. Omwami alina okutunuulira omukyala, saawa nnamba atunuulira mukyala n'amubuzaako n'entambula, n'omukyala naye n'atunuulira omwami saawa nnamba.
namubuzaako entambula. Abantu nga tutunulira bubi, oyinza n'okutunulira bw'otyo naye nga mu butuufu amaaso go oli gakozesa nsobi. Kale tunulako liiso limu lyokka, naye kwegamba tobeerawo n'olondoobereza n'otunuulira mpaka omuntu lwaggwerayo. Otunuulira waaki? Oyagala kumukuba kiiso? Tuyinza okukola ensobi nga tuzikozesa n'amaaso gaffe. Tunulira kati abavubuka olwaleero n'abatali bavubuka abakozesa obubi amaaso gaabwe, n'otunulira ku bifu, n'otunulira ebifaananyi eby'abantu abali obukunya. Gwe omwami n'otunulira abakyala abali obukunya, omukyala n'atunulira abaami abali obukunya. Ddala ddala amaaso Allah yagakuwa kutunuulira bifaananyi biri bukunya, oba yagakuwa otunulira ebintu ebirala ebyetaaga okuwa abantu emigaso. Kale tunuulira tulina emiti oba ebika bimeka, naye teriyo omuntu n'omu eyabadde kutunuulira muti n'agujjamu ekyokuyiga asomeseeko n'abalala. Jjukira nti emiti kwe kuli eddagala lyaffe. Jjukira nti emiti mwe muli omudidi gwaffe. Emiti girimu omudidi gwa ssenti, naye omuntu bw'otunulira emiti nga waliwo eyagisimba, naawe tofunamu kyakuyiga nti nange kange nensimbe emiti ngo gyendabye gundi yasimba, nange mbeerenga bwe nsimba emiti nabeera nongoseza environment. Ekyokubiri, bwe nsimba emiti nabeera nga nsuubira omudidi mu biseera by'omu maaso ogwonanyamba okutandika bizinesi endala. Abantu lwaki temusimba ku miti nga Allah subhanahu wa ta'ala agibamereza ku bwereere, nga Allah subhanahu wa ta'ala enkuba agitonyerezeza ku bwereere, naye wallahi abantu ne bayita ku miti ne batafunamu kyakuyiga. Abasobola okunoonyereza emiti giriko emirandira, emiti giriko amakoola, lwaki temuginoonyerezaako tufunemu eddagala, kubanga eddagala lyaffe erisinga liri mu miti. Tuwoneko eddagala erituleeterwa nga liva bweru. Eddagala eriva ebweru lya bbeeyi. Eddagala eriva ebweru erimu terisobola kujjanjaba ndwadde zaffe, kubanga buli nsi ebeera n'endwadde zaayo, ng'ate n'eddagala ery'endwadde ezo lisangibwawo wennyini endwadde we ziri. Bwe tulabanga Obusiraamu bwatuyigiriza ku nsiri, Allah we yali ayogera ku nsiri, Allahu akbar, abantu balowooza nti naye Allah n'ayogera ku nsiri, akawuka akatono ennyo bwe kati. Mumanyi lwaki Allah yayogera ku nsiri? Yayagala kututegeeza ffe abawangala nazo nti ne bwe munaatikka eddagala okuva ebunaayira, eryo terijja kutta nsiri kuzimalawo, naye eddagala ly'ensiri linoonyezebwa wano ensiri we ziwangaalira. Kati ffe tetunnaba kugenda kiwanvu mu kunoonyereza. Researches abazikola tebannatuuka kumanya nti ensiri we ziwangaalira awo wennyini we wali eddagala lyazo. Kyova olaba tubonaabona ne tutikka eddagala okuva ebunaayira tujjanjabe ensiri, naye abaffe bukya tujjanjaba nsiri n'eddagala eriva ebunaayira ddala ddala ensiri zaggwaawo, era ddala ddala abantu tebakyalumibwa nsiri, era ddala ddala abantu tebakyafa bulwadde bwa nsiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa amaaso, yatuwa amaaso, si kugazannyisa, yatuwa amaaso tutunulire ebyo bye tusobola okutunulako, naye nga tufunamu ebyokuyiga. N'otunulira emiti n'ofunamu ekyokuyiga, n'otunulira ebibala n'ofunamu ekyokuyiga, n'otunulira n'abantu b'owangala nabo n'ofunamu ekyokuyiga. Olowooza abantu Allah subhanahu wa ta'ala okubaawulamu colors kyajja kitya? Kyajja tubeere nga tufunamu ekyokuyiga. Ffe tuli baddugavu ate abalala beeru, tubeere nga tubiyiga. Tunaawangala tutya? Abeeru banaayamba batya abaddugavu? Abeeru basingako ki ku baddugavu, n'abaddugavu basingako ki ku beeru?
tusobole okutambuza obulamu. Kakati bannanga ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalalika ezzaka yayagala omuntu ono anaagiwanga ono asonyiwenga amazambi ge ebinaabanga biyitidde. Ekyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako ezzaka era ku muntu ono agiwa amujjanjabe ekirwadde kinnawuukeera, ekirwadde kikokolo nga kirwadde kyakukodowala. Abamu nno tebamanyi birwadde bikwata mwoyo, abasinga bamanyi birwadde bikwata mubiri. Nabagambye dda nti omuntu alina empagi bbiri. Empagi esooka gwe mubiri gwe, era ogwo omubiri guliko ebirwadde byagwo. Bw'olumibwa omutwe obwo obulwadde bwa mubiri, bw'olumibwa mu lubuto obwo obulwadde bwa mubiri, bw'olumibwa alusa obwo obulwadde bwa mubiri. Naye endwadde eziruma omwoyo abasinga obungi tebazimanyi. Kakati nezimu kuzo kukodowala. Buli lw'okodowala mwoyo gwo gwe gukodowadde, si mubiri gwo. Gw'omubiri gulinda omwoyo lwe gunajjanjabibwa gulyoke gusse mu nkola, omukono guweeyo, kubanga omukono gugenda okuwaayo ng'omubiri gunaabuuse, ng'omubiri guteredde, ng'omwoyo guteredde. Era omuntu bw'aba ateredde omwoyo agenda kuwaayo. Wikayatu nafsi min ashuhi, Allah yatugamba nti waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mu suratul Hashr aya namba 9, ti omuntu Allah gwaba awonyeza obukodo, omuntu Allah gwaba ajjanjabye obukodo, oyo aba yeesiimye. Kati obukodo kirwadde nga n'ensaalo bwe kiri ekirwadde, naye ebyo ebirwadde bikwata mwoyo tebikwata mubiri. Bwe bakubaaga ne bakulongoosa tebayinza kulaga kiyungo kirwadde ensaalwa, kiyungo kirwadde bukodo, kubanga ebyo ebirwadde bikwata mwoyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba owaddeyo zaka abeera akujjanjabya ekirwadde ky'okukodowala. Twewala nnyo ekirwadde ky'obukodo, kibi nnyo. Kale Kulaani ekyova olaba nti eyitibwa muvumulo, kubanga ejjanjabya ebirwadde byonna, si bya mubiri gwokka naye n'ebirwadde by'omwoyo. Mu aya endala Allah tugamba nti wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawma alqiyamah walillahi mirathu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Mu surati Ali Imran aya namba 18, tebalowoozangako abakodo, tebeyibalanga bakodo nga balowooza nti ebyo Allah byaba bawadde ebyobugagga, sente enkalu oba mmere oba bisolo oba malimiro n'ebirala. Abakodo wala bonna tebalowooza nti ebyo Allah byaba bawadde bigenda bakasa. Kaseera katono nnyo nga obyambuka, luteme lwa liiso nga obirekera abalala, ate nga obulamu bwo gy'olaga bwe buwanvu okusinga wano gy'ova. Temulowooza nti bigenda bagasa. Mu kabuli gy'ogenda okuwummulira tebigenda kugasa. Ku lunaku lw'enkomerero nga ffenna tuzuukidde, olunaku lugenda okubeera oluwanvu ennyo ennyo ennyo, tebigenda kugasa. wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum. Tebalowooza ababakodo nti ebyo Allah byaba bawadde ne bakodowala binaabagasa emyaka n'ebisiibo. Nedda, bwebibeera byakugasa bikugasa wano ng'okyali mulamu. Buno obulamu buno obw'oku duniya obutono ennyo. Obulamu bw'edduniya bwe butono, naye obulamu obuddiridde edduniya buwanvu. Obulamu bwa kabuli buwanvu. Kubamu ekifaananyi taatawe yakamalayo emyaka emeka bw'oba wamufiirwa. Kubayo ekifaananyi jjajjawe yakamalayo emyaka meka bw'oba wamufiirwa. Yo kyali ku jjajjaawo. Bannabbi baffe ab'ebitiibwa bakamalayo emyaka emeka ate nga naawe tomanyi gy'ogenda kumalayo.
obulamu bwa kabuli buwanvu ddala. Ogenda kwanjula ki? Ogenda kubeera otya mu kabuli nga mu butuufu obugagga Allah bwe yakwazika, nga mu butuufu obugagga Allah bwe yakwanguyiriza, ate gwe wabukodowalira, tewasaddaaka, tewawaako ku zaka. wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum. Tebalowooza nga abakodowala, abaami, abakyala, buli yenna ayina ekyobugagga Allah kyamuwa. Tolowooza nti bwekikodowala kigenda kugasa, kuba n'abantu bennyini bwewangala nabo tebasanyuka ng'okodowadde, tebakukubira mu ngalo ng'okodowadde, tebakulombera dduwa ng'okodowadde. Basaba busabi Allah oba ono bali mujjawo ddi, bwe basenga avaawo tunaafuna abalala banaatuwangako, abaana be bayinza otuwaako, abazzukulu be bayinza otuwaako. Tolowooza nti bikugasa ebyo Allah byakuwadde n'okodowala. Allah tabituwa tukodowale, nedda. Allah abituwa tukolenga bwakola, kuba Allah subhanahu wa ta'ala bameka baawa fenna. Allah yatuwa, n'atuwa obulamu, n'atakoma ku ekyo, n'atuwa ebyobugagga. Ono n'amuwa sente nga mpitirivu, ono n'amuwa ente nga nnyingi, ono n'amuwa embizi nga nsufu, ono n'amuwa ennimiro matiri bona. N'abalala n'agenda ng'abawa ebyobugagga byesobola kwogera ku bimalayo. Kati nno bannanga b'ebitiibwa, omuntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga amukwatiddeko n'awaayo zaka, oyo kabeera kabonero akatulaga nti omwoyo gwe, omutima gwe gujjanjabiddwa, omutima gwe teguliiko kirwadde kya bukodo, abeera awonye obukodo. Era oyo omuntu oyo awa zaka, olaba yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yateekerawo zaka, kuba bino byonna tebyayituukiddwako ng'ezaka tegize eki, tebaddeewo, teralikiddwa. Ekisembayo ku muntu awaayo zaka. Olaba ffenna bwe tubeera mu nsi muno tubaako n'obuvunaanyizibwa bwe twetikka, tubaako n'emigugu gye twetikka, tubaako ne responsibility gye tulina okutuukiriza. Omwami awaka olina obuvunaanyizibwa bwolina okutuukiriza mu bantu bootwala, n'omukyala awaka aliko obuvunaanyizibwa bwalina okutuukiriza ku baana ba bbaawe, ku bantu ab'omu maka ga bbaawe, ku bintu by'omu nnyumba ya bbaawe. Buli muntu alina obuvunaanyizibwa. Obwo nno bwe buvunaanyizibwa obutono obusookerwako, naye ate mu community buli muntu alinako obuvunaanyizibwa mu community ye, mu ggwanga lye. Kakati n'obuvunaanyizibwa bw'omuntu alinawo, obuvunaanyizibwa bw'omuntu aweereddwa, ayazikiddwa, naye kubeera ng'ayambako abalala. Nze njagala onnyambeko nga naye bw'oyagala bakuyambeko. Arrahimuuna yarhamuhumu rrahman, irhamu man fi lardi yarhamukum man fi ssama. Abasaasira bannaabwe ne babakwatirako, ne Allah subhanahu wa ta'ala abasaasira era n'abakwatirako. Kale nno mwenna mu nsi muno musaasiraganire, buli omu akwatireko munne, ne Allah subhanahu wa ta'ala yabateeka mu nsi muno bw'ati bw'agenda obakwatirako oluvannyuma lw'okubasaasira. Ani atayagala Allah amukwatireko? Buli muntu ayagala Allah amukwatireko. Buli levo gy'obeeramu, buli positi gy'obeeramu oyagala Allah akukwatireko. Bw'obeera mmeeya oyagala Allah akukwatireko. Ekitundu ky'abantu kibeere nga kikulaakulana, n'abantu babeere nga bawangaala bulungi. Bw'obeera mukulembeze oyagala Allah akukwatireko, abantu b'okulembera babeere bagonvu, ate era obatuuseeko services ezibabunya bonna ne zibatuukako. Kakati naawe bw'obeera n'obugagga, obeera olina obuvunaanyizibwa obw'okuyambako banno abatannaba kugaggawala, kubanga naawe ekiyinza okutuuka ekiseera nga mu mutuufu yavuwadde. Kati okugeza omuntu aba afudde, aba yavuwadde, ayagala tumulombere bulombeziddwa. Olaba neswala emuwerekera, ffe tugimusaalira nga takyasobola kwesaalira, subhanallah, abeera yavuwadde, aba atwetaaga. Kakati gwe olwaliro bakwetaaga, naye naawe manya nti enkya
waliwo bogenda okwetaaga weetaaga baseeka bakusabireko weetaaga abaana bo bozadde bakusabireko weetaaga bakyala bo bolese bakusabireko weetaaga mikwano gyo gikulombereko edduwa n'ebirala era omuntu bw'aba afudde aba takyetaaga kulya naffe mmere masala aba takyetaaga kwambala ngoye anekeneke nga ze twambala ku lunaku lwa Idi oba lunaku lwokutaano nedda abantu muwe zaka emigaso gino mugituukeko ate byenjogera olwaleero tobizanyirako kubanga bikwatagana ne janeyo gy'oli kutambula mu nsi muno nebonabanga ovudde mu nsi muno kuba ffenna tuli bagenyi olwaleero weetuli enkya tukyaluka tetuliiwo naye egy'olibeera w'omulidde olijjukira nti omusajja yasomesa ku lutimbe gaggadde olwa GTV naye bambi saafaayo oli ejjusa naye nga tekikyasoboka wejjukize wano olwaleero luno nga tonnaba kuva wano ku nsi bonna abagenda bonna kino kyebeegomba ekya zaka kyebeegomba ekyokusaddaaka teriyo kirala tebeegomba kulya tebeegomba kwambala tebeegomba kuzimba nedda beegomba kino eywa lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min as-salihin ekyo kyebeegomba bagamba nti Allah senga osobola okutuwayoko akadde netuddayo yadde kaddakiika egi naye ngaekituzaayo kusaddaakako kuwaayo zaka tetwagala mulimu mulala kuba balaba eri mu lugendo lwabwe lubalimu balaba eyo nga emigaso gy'ezaka mwattu miyitirivu emigaso gy'esaddaaka mwattu misufu gisinga n'emigaso egy'empagi endala z'obuyimirizaawo mu busiraamu awo nvuddewo kakati nzize ku emaali ejjibwamu ezaka naye mwattu efuna ku zaka emigaso egy'okulaalika ezaka egimu gidda eri maali gy'oggyeemu zaka kakati maali gy'oggyamu zaka Allah subhanahu wa ta'ala agiwa omukisa agisaamu baraka nze nga nkyali muto waabeerangayo mu katale omusajja eyalina omudaala gwa kutunda mikisa nga ye kyatunda mikisa naye nga muli nsigala neebuuza gwe n'obeera ng'otunda mikisa n'ofaanana bw'otyo si yali omusajja eyambala obulungi si yali omusajja anyirira musajja munaku era n'ennyambala ye yakinaku naye ng'ali ku mudaala atunda mikisa ekibuuzo kye neebuuza nga nkyali muto naawe osobola okukyebuuza emikisa bagitunda butunzi emikisa bagitunda butunzi mikisa tabagitunda butunzi bannange nedda emikisa Allah subhanahu wa ta'ala agigaba bugabi ku bwiriri naye akugabira emikisa nga naawe oliko kyogize eki kyokoze emikisa baginoonya mu bikolwa emikisa baginoonyeza mu mirimo mu neeyisa kakati bwe oyagala emikisa totewana kugenda ku mudaala era omuntu bw'aba ali ku mudaala ng'atunda mikisa oyo emikisa gya mpewo gy'atunda oyo mufere emikisa tebagitundira ku madaala emaali mwana wattu bw'obanga oyagala efune omukisa bw'obanga oyagala egaziwe bw'obanga oyagala eyinjiwale gijjeemu zaka Allahu akbar gijjeemu zaka mu hadithi ya Abi Hurayra mu hadithi ya Jabir radiyallahu anhu atugamba nti nabi yatugamba nti idha addaita zakata kanzika fakad dhahaba sharruhu bw'obanga owaddeyo zaka mu maali yo yonna Allah gy'aba akuwadde obeera ogigobyeko ekikwa obeera ogigobyeko ebizibu obeera ogigobyeko ebisiraani kankyogere bwe ntyo ebisiraani idha addaita zakata kanzika fakad dhahaba sharruhu
bw'obanga owaddeyo zakayo mu maali eyo emaali gy'ogyemu zaka ogigobyeko ebisiraani, eyo emaali gy'ogyemu zaka ogigobyeko ekikwa, eyo emaali gy'ogyemu zaka ogireetedde okubanga ekula yeyongere. La ilaha illallah muhammadan rasulullah. Kale singa abantu kino babadde bakitegedde, kale singa kino abantu bakissa mu nkola, ani atayagala maali ye kugigobako bisiraani? Ani atayagala maali ye kugigobako bikwa? Allah subhanahu wa ta'ala yeeyimirira dda emaali y'omuntu gy'aggyeemu zaka okugigobako ebisiraani, emaali y'omuntu gy'aggyeemu zaka okugigobako ebikwa. Tejja kuziŋŋama, tejja kuggwaawo, ejja kweyongera, egejje, ekule, egase nannyiniyo n'abalala. Ekyo kiri ku maali omuntu gy'aggyeemu zaka. Ekyokubiri nti era emaali eyo ekula, emaali eyo neewera, emaali etwalibwamu zaka ekula, emaali etwalibwamu zaka yeeyongera, emaali etwalibwamu zaka teggwaawo. Yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Eyo mu surati al-Baqara yesangibwa aya eyo 276 ti Allah subhanahu wa ta'ala amalawo emikisa mu maali ya riba, naye ate naawe emikisa emaali ya zaka. Kale olabye maali ya zaka Allah agiteekamu emikisa, agisaamu emikisa, egasiwa neyeyongera, so nga emaali ya riba eya interest, kuba kati abantu gye balina olwaleero era abantu gye battanira olwaleero, eyo emaali Allah agijjamu emikisa. Buli lwosigala nga oli mu riba ng'emikisa gya Allah giggwamu. Kyensembayo ku maali ey'omuntu gy'aggyamu zaka. Allahu akbar. Oligenda okugibwayo ku lunaku lw'enkomo eno nga obusiraamu buzimbiddwako ku maali yo. Emaali yo ebadde kitundu ku kuzimba obusiraamu bwe Uganda, emaali ye ebadde kitundu ku kukulaakulanya obusiraamu bwe Uganda. Era Allah bw'aliba atwanjulira abaddu be abazimba obusiraamu mu nsi muno, bannabbi ab'ebitiibwa, basahaba ab'ebitiibwa n'abalala, naawe alibeera akwanjulira mu bantu abazimba obusiraamu bwe obwe Uganda, naye nga abuzimbira mu maali ye. N'olw'ensonga eyo tuzimbe obusiraamu bwaffe nga tubuzimba n'emaali yaffe. Emaali yo, emaali yange, emaali y'omulala yezimba obusiraamu. Obusiraamu bwagala okugenda mu maaso, obusiraamu bwagala okuzimba ku mizikiti, obusiraamu bwagala okuzimba ku masomero, obusiraamu bwagala okuzimba ku malwaliro, obusiraamu bwagala okuzimba ku makolero. Abasiraamu abalala n'abantu abalala bafune ku mirimu we banaakolera emirimu, balekeraawo okuzza emisango. Naye ekiganye obusiraamu okubanga buzimba ebintu ng'ebyo, tewali ntandikwa, tewali zaka, abantu bakodowadde. Bannayikirabika bulungi ng'oyogerwako nti mu mwaka gwa 2023 mu bazimba obusiraamu bwe Uganda nga babuzimbisa maali yaabwe ye Gundi, ye Umaru, ye Mustafa, ye Fatima, ye Khadija n'abalala. N'olw'ebigambo ebyo, olw'obudde okubanga buweddeyo, naalibadde nkyagenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga eno, naye omulundi omulala insha Allahu taala katukome wano tujja kutandikiraawo. Bannaye mulabye emigaso gy'ezzaka lwaki yalaalikibwa, bannaye mulabye emigaso gy'ezzaka lwaki Allah subhanahu wa taala yagifuula tteeka ku buli musiraamu, omwami oba omukyala. Emigaso gy'ezzaka tegiweddeeyo, tujja kugyongerako insha Allahu taala omulundi omulala. Malirizanga nsaba Allah subhanahu wa taala atugase n'ebyo tusomye era bye tujjukanyizza. Malirizanga nsaba Allah subhanahu wa taala atuwe emitima egyagala obusiraamu ne gibuyimirizaawo. Era nsaba Allah subhanahu wa taala buli yenna ow'omutima omulungi azimbye obusiraamu, Allah subhanahu wa taala amusasule mu ssera. Era nsaba Allah subhanahu wa taala abo bonna abazze bawaayo zaka, abo bonna abazze basaddaaka,
era bonna balina emitima egisaddaaka egiyamba. Allah subhanahu wa ta'ala naye abayambi abakwatireko. Allah subhanahu wa ta'ala abasonyiwa amazambi gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ayinjiwaze emaali yaabwe n'obugagga bwabwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuwangalize ku busiraamu ate ne walibanga tujja mu nsi muno era fenna tujjamu nga tuli bakkiriza. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.